It is the final channels and alongside SPV Graphics and of course F-Cloud app ya fair jengamba nti jiteke kobengo funa updates ezenjawulo. Story jetuze nayo ya mwana mwala Rema. Waliwo kaposta akabadde ka trending anti si kyangu kwagala mukazi yazaalako. Kali nno nebuuza wakikulika ekifaananyi kya Rema. Ogenda ku Facebook ojja binoonyako. Rema yavaayo ku Father's Day n'apostinga nga yebaza mwami Hamuza nti omukwano gwabalaze ye ne muwalawo. Musajja wange oli asigale kuwangula awadi naye ng'ebyomukwano mwami Hamuza ekintu yakinywereza ddala. Mujjukira gye twatandikira waliwo story gundi Dr. Hamuza gye yakola n'agamba omwana Rema alina obukodyo, omwana muwoomu buli wenzira nziza buto. Abakyala mulaba kino ekintu bw'obanga wazaalako obeera olina obukodyo gye wabujja, obukodyo buyiwe ku mmeeza bukube wo n'ekyo nakyo kigwe kubawo obukodyo bwonna oleme kuba nga upcoming. Kati Rema yeewuunya nti ng'omusajja atwagadde, omusajja ky'omukola okiyita kyangu. Waliwo seba akaana koyinza okukwata n'ogamba bannaye kati akaana obukodyo kabujjako ku mwezi oba temunewuunya kuseka kubaze nze kyenjogerako nange kinnyumira. Waliwo emboozi gye mbadde mumbuuza kwata ku mukulu Big Eye. Waliwo story etambula mbu ekyagobya Big Eye mu Big Talent, jjukira ali mu Big Talent. Bwe kyamugobyayo yalingiza omukyalo ono ng'anaaba. Story eyo nange ninoonyeza ne ŋŋamba story eno evuddewo kubanga musajja wange Big Eye ebintu bimutambulira bubi. Nenkizuula nti yali pengepenge esimu gye yakubira Donizera. Mbusebo mu butuufu mbeera nange nina okugoba we mba nkusuuza n'olingiza ne ku maali yange. Kitegeeza wali obulako katono okukwata mu nva. Naye si muze mulungi abasajja bakola nnyo ebintu bino ddala abavubuka nga mukula. Mukola nnyo obuntu buno obw'okulingiza. Si kirungi nnyo kulingiza. Olingiza niwe pika emisuwa ate nga nekyolingiza tokirye. Okitegeera tolingiza. Okulingiza kuno si kulungi. Kale amawulire ago saagadde gakolamu nnyo story kuba musajja wange waliwo ebintu ensi weyinza okutabukira. Omusajja ono Big Eye yavaayo n'akola ka video ako nga alaga yagula ennyumba. Nalongo wamwambalira ebintu ne bitatambula bulungi, n'agamba yamukola emiralo abalongo. Big Eye yavuddeyo n'agamba ndagayo waziika abalongo. Nalongo yakombye kwerima n'agamba olimba oyagala nkulagayo naziika abaana bange obakolereko emikolo. Ffe twakukolimira twagala obonebone paka lwolifa. Muyinza okwebuuza waki sikoze story namba. Waliwo osindika omuntu ku kisenge n'olabira ddala nga atuuse. Kati mu bintu by'amawulire Big Eye yatuuka ku kisenge okuggyako nga mwagala mutta. Mulekeraawo okumbuuza ebintu bya Big Eye, mulekeraawo okukola story. Musajja tuyinza omusindika mu state. Omanyi wadde oli munnamawulire beerako considerate ebintu ebimu obireke. Story ye ya Donizera ne Big Eye kyenyinza bagamba for now twagimaze, temuddamu kugimbuuza. Twagimaze kubanga buli omu yayogedde. Tudde ku kirala. Omusajja muyinza omwekoza ekintu ate ne mugamba ebyo bye muteekayo amawulire ge gamuleetedde okukola kiki. Kati ekyo tukireke, temuddamu kumbuuza story ya Big Eye. Eno wiiki leero lwakumeka? Leero ndooza ye lwakusatu. Ngiwaddemu omwezi ng'eyo Big Eye Donizera njesonyidde ddala. Mba mujagala mujja genda ku mikutu emirala egigiteekayo, naye nga nze okusinziira ku ddembe ly'obuntu ate waliwo okola amawulire ku muntu n'obeera nga mutulugunya. Wabula ngera mwambuziza ku Rema ndi musanyufu bagamba nti omukyalo ono ndowooza era y'omu ku bayimbi abakyafunayo ko kasente ng'ebivulu babiwera. Yakozeeyo ddiiru awo ne Hema Water ddiiru y'endowooza mpya. Ate ono abadde n'eddiiru eya Jessa. Eddiiru ya Jessa eyo agamata nago abadde agalanga nnyo. Kyekyo kye bayita omuyimbi okubeera brand.
olina okufubanga nnyo nga w'ofuuka omuyimbi. W'ofuuka omuyimbi Katonda n'akuyamba ne kikwata erinnya abantu lye balimanya. Turn that name into a brand. Oleme kubeera just ku music. Omuntu akikoze obulungi Rema Kenzo oyo naye akikola bulungi nnyo olaba nga zi Airtel baani abo bamubeererawo. Then ne Epas naye brand muyimbi naye erinnya alifuula brand. Ne Big Size oyo adde okuba brand ye era nnyo gwe eri mwenge biki naye abayimbi abafudde amannya gaabwe brand nga kisukkako endongo. Ogwo nno kiba ekintu kirungi nnyo because kaliya y'okuyimba eno emala neggwawo oba n'ova ku piiki naye w'osigala ng'oli brand name so osigala ng'olya ssente z'obulanga awo mpolampola. Epasi Bebe Cool Chameleone ayina naye Chameleone obulango bwakola bwalayisi atera kola buwalaji obwo simanyi lwaki tanafunayo kubeera erinnya ddene nnyo. Chameleone ndowooza asobola okubeera brand ennene naye tenabeera utilized bulungi. Rema yabagizi ba Rema mwenna ndowooza musanyukireko ku ddiiru eyo gye yafunye. Kati ndowooza mulabye lwaki osobola obeera n'omukyala abanga alina ssente ze ziyingira mpolampola wezityo. Ubutuufu waaki tomwagala Rema toddamu kwebuuza si kyangu kusanga musajja ayinza okwagala ne muwalawo. Si kyangu olumu omusajja ajja naye wooteeka mu famire n'agamba wayi mukazi oyo mbadde mwagala naye akaana ke kammenya. Naye kyangu nnyo okwagala omukazi ng'azadde mwana muwala because era omanyi nti omuwala ajja kufumbirwa agende naye omusajja omwana nga omukazi yazaala omwana mulenzi abeerawo obuzibu awo si kyangu nnyo. It is the final channel Zanera alongside SPV Graphics and of course Afcloud. Mbasaba bannaye subscribe bannaye emitwalo 10 ginnumya omutwe buli wenkera n'entuna ne ngamba kweyongeddeko babiri n'abo ababiri mbasanyukira ne ngamba mukwano gwo agambe mukwano gwe ne mukwano gwe agambe mukwano gwe ekintu bannaye nkikube ngezaako munyambe buyambi mbeegayiridde munyambe ne ngamba ate gwe comment giteekewo yonna comment gy'oyagala gy'oba oteekawo. Osobola okumpa advice osobola okunvuma kuba waliwo bendaba abanvuma sirina buzibu nakunvuma wonvuma nze nfunamu ekirungi lwaki manya nti waliwo ekyo nakoze ekikyamu kye nnina okutereeza ekyo kyenfunamu ngamba musajja yanvumye naye oza lwaki yanvumye wesanga nina okutereeza wano ekirungi ebivumo tebitta abantu nga bavumye muzeeyi naye ng'atufuze. It is a final channel Zanera alongside SPV Graphics and of course Afcloud. We out for now.